Umuntu ngofuna washaro ngawe taga wadi. I know. Oyo. Kubanga anoba. Bale shalo mukasola alekera wo kunoba. Ati wakwegalira afumbira ku bambi. Bambi tonoba. Era majede ni yana mufune ekirabo. Afumbye. Ati utaberekana ye. Oyo Shalom. Shalom. Era njagala munonya omwezi ogujja nnyo. Misa lwaki anoba. Watyo. Shalom. Basajja abana basiba bangu nno nabo. Oyo kano ne katwa. Debabera Mukazi woyo yetaaga awadi. Ate liya abasajja bataberekana bo munsi. Bayina wenga basiba. Waliyo namwe abakazi waliwo omukazi gw'otunuulira munno naba embeera zo noga era ayina omusajja omukazi olekawe musajja nga naawe olaba olina byokola naye nga yakusukkako kati oyinza okwenda ng'ate oli ayenda kuba n'olunaku. Wano ku Mulangira Interiors ebyo bye tukola furniture webbeyi furniture wa class kwayagala ennyumba ebeere furnished enyume bulungi nnyo tukuwe ku magezi ga interior designing ennyumba yeeveeyo bulungi obeere ne space eri majestic eri magnificent at affordable prices tuukirire. Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Okay. Hi lovelies, welcome to my YouTube channel, Dorina Sasira Iranga Komezawo Mustafa. Mustafa Liotya? Sina abasajja nga bakulwanira. Wayingizaamu n'ono omukadde. Ani magala. Ate yajja kukolera kuba nikulaba osetinga Sente kabannange. Bannange. Wajja kukolera. Okola ki? Well, whatever they can go attracting a particular type of people. Agoliho. Tabaze. Kali kebe nawe Mustafa. Bashtegeza ki? Ensomero nga ddungi n'atasoma alyegomba. Tokimanyi? Badasi. Nagamba njagala nange lumu. Omwana atandika kusoma naye nga atasiba kusomera. Nga bano bavaayo nga yagenda n'azanyirayo. Kati gwoliko abato kyekyo. Abakulu ate bonna balungi abaami bo. Bonna mata. Naye lwaki ontankuula muzeeyi magala? Anti gaye bonna abaami bo balungi. Bonna bali shawa naye ali bwati bonna mata shawa ekimutawanya bumpi bumpi anti nekirala otaddeko n'obuto ate bakazi gutwagala mu mwana muto tagala ati n'omukulu ennyo atama amanyi musajja waakula aba aggwako ebinyuma omukazi bwakula omusajja bwakula aggwako ebinyuma aba takyasobola kusaaga nga bakimbera abeera nga ali serious aba stressed nnyo alina abazzukulu alina business nazilooni zimutwala aggwako ebinyuma kalimu kekisanga ekibagatta kaboozi kokka naye temusekemu tekisoboka batayagala kumuzanyazanyirako aba yakoowa ate omuzzukulu amuzanyireko naawe omuzanyireko kati alina time ate internet eno ogiraba ogenda okufuna abasajja obakoowe na bukoowe singa babeerako n'emiramu ogambako kale teri miramu yadde n'aka Mustafa anti bakuŋŋaanye bakole omulamwa buli omu baako ky'omuggyako baleko bannangire abasajja benaku zino balangira okimanyi Mustafa abasajja balangira bakole balangira anti kati oba musajja kigwalangira abasajja sente zibaluma anti namwe mulwawo bajjamu siganye olwamama olina kumpa ngulina kigendererwa ate oyinza okunteeka mu sente nentuuka essaawa nempira nga tebikola nga sikifeeding sinekugamba nti sikyasobola ayi gwe nonyiigira ate gwe notuuka ekiseera nonangira waliwo sebo n'abakusaba n'okusaba ebintu obikomyewo mbukomyawo essimu yange nfandi ziba zisabanga nedda naawe katakira musajja kigwasaba ebintu anti gwoba oyagala omuntu gwotategeera abamu be mwesembeza nomwesembereza ebizibu kati gwe muzeeyi magala ayinza kukwagala kusinga bazzukulu be
Kubanga manyi kyababala. Abakimanyi nti ozze mu bulamu bwe ng'olina ky'omubalako. Era yagambye mbuno nze nkimanyi nkwano omukazi omulungi nga mayita anjagala. Nga mmanya ndaba nti ndi mubi. Naye nga nti mubi. Bwagambye bwe yatugambye. Yakyogedde n'agamba nga ndaba ndi mubi n'agambira kati gwe nkimanyi tosobola kunjagala. Kubanga ndi mubi. Kyokka nze bulijjo ndaba wa kabi. Olimba. Nga ndaba ng'omulungi. Nnyindo eno yembi naye. Mustafa nkimanyi onsetinga naye. Nnyindo. Omanyi internet eno. Tawe ennaku zino babadde bavuma munnammwe. Olabadde olini internet eno erina ebizibu byayo. Olwobeera nga ku internet manya nti abantu tebakwagala. Baagala ki ky'obakolera. The moment wookera nga tokyakikola. Nga bakwefuulira. Kuba abantu batuuka ku internet kuno ne baku-owninga. Nga bye baagala oyogere oba okole. Era bw'obeera nga mu nsi muno ogezangako okukuuma privacy yo. Abaana baleke. Nti omanyi kiruma nnyo mu nsi abantu okukera okuvuma omuntu atamanyi nti n'okumuvuma bamuvuma. Could you believe basobola okuvuma omwana nga tamanyi nti n'okumunwa avuma? True. Kati saga nyingi eno wiki saga nyingi zirayo ku internet. Tabyeko ya bana begenzo ne beeraga amayumba n'alaga omwana wa munne. N'alaga omwana wa munne? Okugesa nagategeera. Ani? Ngani Shadia ne Rama. N'alaga omwana wa munne. That's too much. Simanyi oba bituufu naye oba bituufu bannange. Pozi oli yamaze yagambye yadmitize nti omwana wuwe ne wali waka waani. Ate ng'era okyabuusabuusa. Nti era ite ne batuusiza likes zifuuse likes. Nange likes views. Views zifuuse views. Nti oluusi weepimamu ko n'obaako kyoleka. Maama. Abana abantu b'ensi eno. Kati gwe weewuunya omuntu okera ku makya okuyingiza amawo omuntu bya internet bana. N'agenda n'agamba mama wa Mustafa bangamba abeera Luweero n'agenda Luweero n'amunoonya. Kitegeera. No. Nti aba buli omwana anoonya age ku munne. Yes. Abamu abakikola nga tekirina mate kigenda kukola muku. Nze emphasize nze ku ntalo ndowooza ku internet nze nsinga okulwana n'entalo. Kuba teri atanunumbangako. Oli. Ate onsesa ogenda n'oddamu ebibyo n'osirika. Naye internet njagala nnyo Lutaro lukome kuggwa ali mu tekamu bantu balala. Okwenjawukanya n'abantu abalala. No. Okulumba omuntu ali ewaka omu-involving mu cases atamanyi nako. Tamanyi no bagulawo akawunti ya TikTok. Bamugabana bugambi nno omwana oba mutabani wa postinze. Kati n'omugenda no-involving mu Lutaro. Kyalibadde kirungi abaana mubaleke waka. Yeah. Nemutabateka nemutabateka mu kamera. Ati ogenda kunyigira abantu. Sure. Nti bw'olina eddembe eryo eri posting omwana. Naye the moment w'omuleeta ku social. Anti social media egenze n'egatta obutasoma. N'egatta amaalo. Waliwo urban excitement bakye ki mu Luganda. Era urban excitement simanyi. Kakati oli agenda ne baba likinga bu videos bwe. Alowooza nti family yonna bagirayikinze. That's the fact. I know. Nalowooza kati banjagala. Ate eno Uganda people should know nti buli muntu yalya ku ssente za government. Bitono nnyo byokola bayinza osiima. Era slight mistake ekkubisa nobanga atabanko nakyo. Bakunyiigira. Yes. Ola atacyo batereka. Ofunye ssente at the expense of okubonaabona kwabwe. Tovola nze nagaana ogenda mu sako. Wagaana nno Mustafa kwatwaye tukuyise. Kanti wabadde ofundraising. Uya ofundraising kwandaza kagundi n'enseka. Bosimanyabo. Mustafa fundraising for. Ebintu bigulika ebyo. Oyagala kugula ki? Camera, standi. Mizindalo. Rappels. Rooms. Bajiraya. Ring light. No, what? Room ojjukola. Oyagala bakwere ka room baka finishing bateka ma acoustic materials. Ngo wakabi. Yo. Bateka wali Mustafa. Yes. Kati yali chi already yali Mustafa. Era na icon wala wakwesimbamu. Anti nyina abaana bange abagiranzo abagala kubenda osinga bwenda osinze. Nabikola no bali na aguni Canada. So ngegira Mustafa live Mustafa what?
byonna anti so ogenda kwa jitotya oba chano kale sikolemu imba ne schedule waliwo wejja oba lunaku etidwa mu abanoonya olwo ne lubaawo olunaku lw'abanoonya mwena sina gwe ngenda suulirira abayina ennaku namwe abayina ennaku kati gwanoonya jangu wakati doni kati wetaaga omusajja naye kati tukikole tekinikale ani nga kiri fomu lwaki mugamba neetaaga omusajja omukazi Mbaga tasobola nga talina musajja tuwumbako oba kati gwe kyobamanya webrandinze n'abebisiyaga bufuuse tageti yaabwe abebisiyaga banene wabeerawo yeereeta saagala Auntie Jukch olimu kali ak'okwagala akasente okeerabidde akoko nkaagala banna anti kagenda okukuleetera obuzibu kati nabo bajja kujja anti bw'oyita abayizi toyawulamu mujja goba oyise bati oleese bayizi anti ekyanganisa sako kamanyiiro mulimu akamanyiiro katya anti doini sako bagenda kukwata omuntu nga takwenkana maanyi naye olwakuba alina influence kuba ali abagaba ssente akusinga okufuna ssente ekyo kitegeeza akamanyiiro kati nzate tebangulira mugundi mu gurupu nze nange oŋŋambye nno otadde mu ssako tugenda tubagaininze mu staffu mu ssako naye Mustafa weepanga bannange oli proud anti ze tomumanyira ebyo ogenda okwata abantu abatannenkanya maanyi naye olwokuba bakwano babagaba ssente okimanyi mpulira lwoni bagenda kukwata omuntu nga takusinga influence takusinga maanyi naye olwokuba mukwano gwagaba ssente akusinga okufuna ssente bazi akusooka okufuna ssente mu budde kati nze awo nakola ki sigenda nange onteeke mu ssako I know lweni mu nsi olwananga nnyo nobanga olina amaanyi agabagaini nga wekka bwe bakugattangako abalala ne mukola ddyo aba tonna kutuuka kuba w'amaanyi kiyima n'obeerako wekka n'olaba n'opima amaanyi go nkutegeera by the way baleme kubeera Mustafa ne gundi ne Dori wabeere nga isoni Mustafa wa Dori Mustafa aba taliwo Dori tagenda kukola ebyo ako kamanyiiro babigiriramu nnyo abantu abatasomye bakugaa nti bakugatte n'oli lwaki bakugatta naye omuntu obagaa nti bakugatte n'oli kitegeeza okyali wiiki nkutegedde babavuma ggwe kati gwe tulaba bbaawo gw'olina kati weeyagala shawo oba omuvuma abaawulira bubi anti oba omaze omuvuma nti gwolabanga atategeera akusinga nanyiiga kimuluma tewetagamugamba nti koma nnyoko kino kyokka kyoba omukozi anti edda Abaganda tebaavumanga bakolanga batya nga bakola kikola muntu ng'alina ekintu kyakola nomanya nti kati mukazi wakeera ku makya n'ayenda ku musajja naye golabanga wa layisi amaze okukumiriyetinga tekinikala abakulaga nti gwerabanga ow'amaanyi zonata nkolera byenjagala gwolabanga fala edda abantu tebaavumanga bantu ng'abaako kyakola kwa message ng'agisindika eri ggwe ebisa ebisinga otwaba omusajja wayagala omukazi kuba edda Abaganda ng'okwenda kwa bulijjo kati njawulo weebaani gw'oyenzeeko nga that's why abamu bategeera bwategeera omuntu gw'oyenze naye nekimuluma nnyo nagakale singa wayenze negamba difference eriwaawo anti atunuulya gw'omugasseeko ng'oli mumuvuma ng'alaba bali paralelo yeebuuza nekimuluma waliwo gw'oyendako ng'alaba omuvuma ng'alaga nkutegedde bonabona n'oyagala ono ng'alaba wa layisi nnyo ku ye nnyo badde ekikulu ontwala mu mboozi mpitirivu nabadde eri ku bagundi kubaki nabadde kwono ow'omwana ate wompala budde ne tugenda ku bagundi ku b'ennyumba oyogedde ku ky'ennyumba awo togenda ku nnyumba oba
Nyumba? Eri rumwe badde yagundi ngombuza sente z'ensolo. Bane abantu bagaye balete sente. Yes. Bampe ku sente. YouTube. Bane. Ndio unompeza kaposta by the nasese. Fundraising. Kukatika. Nakutabye. Ngaina ne wano nagabe. Kati ningateka yende ku status nigaba Mustafa is serious about this. I swear. Omanyi nyumba Mustafa. You're talking about 10 million. Batandise okukuba oluseke. Let me see. Naye lwaki tebampa sente? Ngamba koledde. Fundraising for Mustafa's YouTube channel. Equipments. Send money to Kenya Mustafa. Subscribe. Mustafa Bukenya UG. Nyina ina ngoli serious bicha wano ku abana bakola. Ne sisi. Beba kakoze. Ukoze na ina toja. Posting. Ate ndimala kutuuka Canada ne ka postinga. Nze sina na log zini za account za. Ali yajigulawo. Bana bali yeyo. Nze nkaddi. Oli nakuterayo lwaki osibogamba okaddiye Mustafa oli kyali myaka 3. Lwaki ogamba okaddiye? 3 gati. Oli mwana? Mbuze emyaka 3 oweza 5. Enderi Mustafa. Nze nkula bulungi. Ndika. Wese ntakula. No mtono akula but walogola. Mustafa tunatusa myaka 5. Tukiweza. Webaza Katonda nti nze nkula bulungi. Mbeera ne inente makakule. Ninga Katonda atuze. Nze nkula bulungi. Osiboga mantino biki ne ngamba tekisoboka. Nze nkula tondaba. Mbuze emyaka egi 2. Ezaga 5. Ndi ku 4th floor kati. Ndi muntu mukulu. Kati bisi kyabisobola. Abana bagira ki? Kati go wa 50 obo yagala since go yagala nkwano obwana obuto. Kati go bukwana baki bakulu ku myaka jo ngogena kweza 50 obo gena kwana bameka. Anzi sikyakwana anti. Bako kwana? Gendeli. Mustafa we wanika. Mustafa we wavali kati ngalwaki baba kukwana. Anti bagala bye banoonya bye nina. Sikulimba. Ndi mubi? No tole mubi. But ngalwaki tokwana. Mustafa bakwana balina sente gwa tugamba ready to ina sente. Simo chogera bano sina sente. Uya gato kusondera YouTube. Naye banne kabugenda okummanyirira okuba ndabye. Ha. Ate by then nokulangira buli ndakiika YouTube equipment. Ha. Tobala nsobola kusonda Mbaga. Tasonda Mbaga. Kati Mustafa ne mbala ngamba kati ndi ready. Ne nkuwereza cards zange. Sisonda Mbaga. Ojabuzi n'olya. N'okujja sijja. Mustafa kata oto bamukwano gwa. Anti bamukwano gwo naye. Lwaki tojja ku Mbaga? Anti mbabwe nti. Sonda Mbaga ate mba nswala okulya emmere gye saaguze. Kakati buli agenda ku Mbaga zinta bagenze kulya. Mustafa olwa bagenda ku Mbaga nga yazze kulaba mugole period. Singa tamumanyi. Nga mumanyi. Ate bagenda mulaba ko. Wanyumye, that is your day. Anti fana hivi bigendo oyitamu. Tujja birabeera. Mustafa. Sisonda Mbaga. Ate nange sibaginsondera. Anti mba sinatuuka kuwasa. Embaga si yampaka. Oba tonatuuka gikola soko gikola ki? Soko direke. Totawanya abantu. Anti n'omukazi bagenda mu kwagala ko yaba wammwe taba wuwo. Ulataddeko sente awamu kuninga. Tosanga nga yebase ne best man n'okuba ennyaka meeza. Kwaba ite yali milioni 5 ng'olinako 5. Kati ebyo sisonda Mbaga, sisonderwa Mbaga. Ati Mbaga siddagala nti wotalimira ofa. Take your time. Mbaga siddagala wotalimira ofa. Nzati mulimu ebintu byesitabaluwinga mu nsi. Mbaga. Mbaga. I know it's not an achievement. It's an achievement. Mwe tubesi kali nosanga olinga ali mu rumu mwakoze Mbaga. Ali mu rumu mutana kola Mbaga. Ati rumu muto ba musajja. Obera ki? Kali mu rumu mbaso kwitira muntu jango oli emmere ngate bagijjola olaba. Mu rumu mtu baso sikutegedde mu rumu mtu baso akola ki? Nanti baso kwitira muntu jango oli emmere kwanga bagijjola olaba. Aga ati mu Italy. Ngato oli wali bajjulira wano. Siya. Omulwayi n'ennyumba gwe bayita nti oyinza okuba oli eri mu kisenge ate eno bakola ki? Naye kati owaali omwemu bajjule naye twabanga luba lugezigezi ddala. Mbwaba luba lugezigezi. Tugende emmere bagijjudde olaba. Nti ate bakuyita olye.
Teruba lugezigezi. Kati bwema tuli mu room emu bajudde emmere oyagala omukazi era mpite. Oyagala omukazi talina kuyita. Abajjula olaba ate bakuyitira ki? Emmere esigala awo. Oli awo. Room emu bwete. Wali wanajjula emmere ate bakuyitira ekyo batolaba. Omuntu bayito nti ajjali emmere yaleera eri mu kisenge nga bajjudde ayinza okuba ali mu abasajja balina entonzo ng'ogijjula n'akugamba ogenda gimuleetera ogimuwe alye ng'ali awo. room emu. Yes. Kizo mwana ne waba mukwano gwange. Ne wamu nafumbira omuntu ng'asula mu room emu. Obutegwa bufumbo. Mustafa abali mu room emu bagenda kuvuma nga gye bali nga balinamu bazadde. Ng'olinga emmotoka. Mustafa bagenda kuvuma. Nedda. Yes, kati omuntu ali mu room emu toyagala awase, toyagala azaale. Ozaala ki? Ozaala ki? Anti abantu ogenda bwati n'abeera mu room emu. Ng'alina iPhone ya million 3. Alina ne TV. 17. Alina ne TV. Alina ekitanda. Ng'alinamu ebintu bye. Yes. Biyinza okuba bikwata million nga 10. Ate ezo sente zigula poloti. Byalina mu nju. Kati obwongo bwate bunnaba kutuuka. Kati oyagala omuntu azimbe. Alyoka alowooza okuzaala. Osobola okuzaala. Naye toweewa nnyo makulu nti olina amaka. Abantu bagamba nti mujje mu nsanga eka. Andoni enseno gya waliwo abantu nga alina obusobozi obukola ekintu naye nga talina llo. Ate waliwo n'abalowooza kaseera nti akyali. Anyways, kaakati mbadde nkugamba ki? Mbadde nkugamba ku muzigo? Ku mizigo like omuntu omugamba otya, omusajja omugamba otya nti no jangu simanyanku. For you you're saying wakiri omuntu asooka n'azimba n'alyoka azaala, which is not right. Okay. Oyagala omuntu okusooka okufuna family n'okufuna abaana ng'ali mu mbeera ki ng'omusajja kale. Tedi okufuna abaana tekuliiko mbeera. Kubanga abaana Katonda y'abaleeta. Naye waliyo abantu byoni bwe tulaba ng'alina obusobozi obukola ekyo naye nga yeegayaaliridde. Ng'ate priorities ze endala nnyo. Si buli muntu apangisa ennyumba talina sente zizimba. Ebirya azina naye nga talina llo egamba nti kanejjeko ki. Anti waliwo embeera gy'otuukamu dweni mu nsi. Katonda ogenda kubeerako eriko mu mbeera nga buli kyabugagga ki osula nakyo mu nju. Tule otuuke mu mbeera nga buli kyabugagga kyo. Abantu abasinga embeera gye balimu. Buli kyabugagga bw'aligula ku iPhone alina osula nayo mu nju. Bw'akyusa ekitanda kaganga obugagga bwonna bwetubeerawo mu nnyumba ye. Bwegaba nga bw'oyingira mu nju. Bwe bugagga bwe bukoma. Ekyo nga iPhone bwe bugagga bwe. N'ekitanda kye. N'ekitanda kyayinawo ne TV. Experience. Egamba nti kangende nkwate million 10 oba 3 zisule ebweru asasule poloti abe nga tagenda asulayo. Anti omuntu okusinga okugula TV ey'ebbeeyi simanya ya million 6. Simanya n'ogula. Anti bagenda na jasi za kulole nga osenguka. Yeah, by those point no lwa tusenguka Mustafa. Ebintu bana ebyonooneka. Ogenda tuuka entebe enyeenya tuuka ekirala kyana. Anti entebe ebe ekaddiye. Ate mukumanya okusenga kuno ku exposinga nnyo. Kale no baba bakulaba ng'ojjo onyiridde kumbe entebe ate emmese zaagibomala dda yonna. Kale oyo abagiboneka kulole nga emmese zigwa. Yes. Kakati naye obeera mu nnyumba yo olisenguka ddi. Anti waliwo ebintu munne ffe twakulira mu society zanjawulo. Ffe priorities zaffe endala. Zekwanya byetunira nendaba nga ate nga si by'amaanyi. Kati ze bulamu bwange nti omanyize mu nsi nga nina ebintu by'enti okugula. Otakugula ki? Omufaliso. Lwaki naye Mustafa. Omanyize we nagula omufaliso edda nga nagula omufaliso nga ndi mu first year. Naye naguwa owakamotoka ne mugaa gwensooka ewaka nga saagenda ko emmotoka yagutwala naye nga yagenda nkalu. Mustafa wanzala lwaki oba oyagala omuntu akusookeyo? Bati beebuuza bulijjo osula ku ki? Nakyusiza n'okuza omufaliso omupya omanye omufaliso ogugenda egimu gigendamu era nze bujja kiro mwabasenguka ekiro Mustafa. Nze ate nsenguka. Okola otya? Nze sisobola kusasulira tulo. Abapangisa tubaba basasulira tulo. Mustafa weeraga. Kubanga bazimba. Namwe musobola. Teri atasobola. Busabilo.
Katonda akuwello nenga sente obozikola ki naye niyo byoziteekamu bye bitaba bya makulu. Gumaze sisula kulumbe lwa muntu wa muzigo. Tosula kulumbe lwa muntu ow'omuzigo. Lwaki? Kati wakati mitogenda kumayo olumbe. Ekyo togenda kisaawa. Banne Mustafa. Bagende babatwala. Nze bannemeso kugenda kulumbe lwa isima. Nga twawo ogenda tuula. Siyawo ngenda kutuula. Siyawo ngenda kuma kyoto. Nga tebagana tugenda tukikumirye wa taata we. Nga abadde kwenda toko nga yeejaka. Nga yamu kubasinga okuba omudomo. Kati nze obulamu bwe sibigenda mu ebyo. Ngende ku mizigo. N'okukyala mba nkuyambye. Utowetaka kukyaza bantu. Kana ngoso ufuna iPhone milioni 5 musanvu. Oba wegayalirize. Fa oba okola omukolo gwo oba okiratera n'okuŋŋaanya ebirira binno. Mufaananya values ne mukola awo group yammwe ey'abawutta. Bwe y'abawutta. Could you believe omuntu asobola okukola pate ku muzigo ya milioni 5 10? Gye bali n'agaba n'ebirabo nno. Naye ng'enakyo sense naye yeetaaga kuyambibwa. Twatugidde okukola pate naawe aba asobola. Amagezi ag'okusoma kyobola abantu babonyeebonye ku intaneti okwo. And balivinga obulamu buli fake. By the way, abasinga bali mu kitegeera abasinga balivinga obulamu basi bwabwe. Omuntu ku intaneti aba ayagala alage nti w'amaanyi. Kyova ffe Katonda yatuyamba. Magezi gatufuula ab'amaanyi si kwambala si kunyirira. Anti ffe pressure Katonda yagituggyako. Kibamanja kitono nnyo. Bamanja delivery y'amagezi. Bamanja kusiba nvi, tebanganja kugula ngoye empya. Ffe Katonda yatuyamba. Abantu bamanja bitono nnyo. Naye kati saasira akola challenge alina ogikolera mu luyimba mu lugoye lupya. Azijja ku boutique. Azipangisizaayo. Kati no waliyo n'abapangisa emmotoka na ku mitwalo 15. What? Regard. Twatula ku kitaala. Ndawo tanso okuziba. Anaatuuka atya ku venue nga atali mu mmotoka. Bamulaba yeejjaako okufa. Influence abantu Roon gwe tomanyi nsi abantu influence eyo TikTok eyibonyaabonyezza abantu. Anange ziwole we twagenda nali ngenda kola shoot ya V&A nsanga nga sibamanyi naye nga oli azze n'ekisawo mulimu engoye kati ne baŋŋamba mbu kye bakola abamu mbu bapangisa Airbnb najja n'engoye za njawulo. Kati olunaku lwena lwa shooting kati nakola challenges video wabeere nga balaga nti wabeera saabitegeera anyway saagala bibuuza nene bimanyi bakola batya kati akola nzijja ne entalo ntya olinga oba omanyi okay manyimuko katono abakola abo bagwekesibe fooling. No, nsagala I don't want to work on assumptions manyi lwaki because oyinza okusanga nga oli munange Airbnb oli wasula mwapangisa kuweleza ku simu wabiraba nabiraba n'ababirimu nga wamanyi asa omuna kutegeerako wamanyi kati watuukawo otya naligeza okushutinga B&A dala because namweliraanyi nga tugenda upper floor nembalaba enwansi negamba okay we bakola kati Airbnb lwaki nagendayo nze munange sagala kulaga I don't know why sagala kushutingira wange sisobola I love my privacy kati abasajja ate batwalawo nga lwaki bajje wange ne mu Airbnb sigenda nakugamba ndi celibate I'm celibate anti towasanto musajja tumuleetanga ewu anti ogenda muwasanga totegedde nti naawe omuwasizza ate mba ntegeera anti musajja nga naafundula tajja lumu tajja nga bakazi nti ajje n'ensawo mbuze n'ensawo nendekawo engoye ajja kimu kimu kati ajja nga bw'oli kati mutamba nansawo kati nga bwensawo ojja nga bw'oli kati obudde coincidentally enkuba ate eyinza omusangayo kati n'omukwatirwa ekisabbe eddwaliro egenda mu nkuba mbu baby wo kakati osi Saturday kati naasula kati ate ekya Sunday tebakola walabe musiibyewo
olomba musiibyewo kati aba ajja kugenda ku Mande ng'agenda ku mulimu olwamera. Okay. Kati ku Mande ate kati oyinza okuba nga no weekend nga wamunyumiddwa ku Mande n'omukubira gwogenda n'ogenda ku dduuka wenyini omugulireyo t-shirt mugenda ebebi naawe esaati ojambadde ennaku nnyingi awita wano t-shirt ekyesatu eno jjukira gyajjeemu tagenda nayo olwo yagirese obufunga obukoze eki olukadaali atandise kutegeera kati enkeera ng'ate omunyumirwa nnyo oyo mutegedde naye mu baffe kagenza gende eri oyo kagenza anti mbadde bali maite mutegedde wansala ati anti jjukira tukunoonyeza Mustafa nawe oli mbadde nkuba luseke naye ma kati anti kyetwagala anyway that's life naye twagala ofune gende eri lwaki mwagala nfune mwemunaabeerayo nga siri musanyufu nga nga mpulira obutemi munaabeerayo walozaako nkimanyi naye temujja kubeerayo Mustafa anti kati kyetwagala tugenda kufunira omuntu kozi wayagala omuntu ng'alinamu akasente ng'alina nedda bambi olina okwanga oli nga mulungi abakadde saagala ate ng'olabika bulungi olina okuba nga oli muwanvu olina okuba nga olina ssente si ng'oyinamuko ng'olina sente zennyini ensajja ndowooza kitegedde nno olina emikisa ogenda mugwako nga yakulinda dda atetekako nekubona balina nakikugambye ng'abonyabo gye bamubonyabonyeza nnyo kubanga nina ebbuba Mustafa nina ebbuba sisobola kubeera eno ng'atudde nga manyi mbuno olinayo mukazi eri kyekisoboka naye anti kakati ddo ino otuuse okwawulira abantu bba n'obusiru era bayambe nnyo abakulaba obaawulira ebbuba n'obusiru either bagende nti olina ebbuba oba olina obusiru no nina ebbuba Mustafa I'm serious banakitegeera bana bakulaba nti simukiba nakitegera guys nina ebbuba njagala musajja nga wange nze kate kimanyi gyali nze Mustafa kimanyi Mukama yatondera buli omu yamutondera anti bano nnyo nti baawulira ebbuba n'obusiru nyinyonnyola kuba ati oyinza okuba olina busiru nga bw'oyita ebbuba akati okusaaga nno nedda bano abakulaba serious nina ebbuba kati mbakoze musango ki anti okitegeeza bano banna abakulaba nti nabbuba si buki si busiru waliwo obuzibu kubanga okungamba baga omusajja nga alinamu essente ng'alina ssente Mustafa myaka nga 2 abaana abato no 40 and above 40 zaawookawoka wenjagala naye omuntu wa myaka 4 naye nga talina mukaisira generator egenda yiyingiramu eyeteeka oyingiramu ejja yiyingiramu simaa bakwebiya Mustafa tuli ku ddakiika mmeka baira kasese ne kavaamu akaasoose nno sorry gwajja okujjamu that noise kale perfect kale so obadde oŋŋamba yabadde oŋŋamba kisibijjukira oŋŋambye ennyawula abantu mbagambe either ndi musiru oba nebbuba anti kati olina obuzibu kati difference eriwaawo anti ebintu byonna byogera tebiri practical omuntu ng'alina ssente eziwerera ddala nga talina mukazi ng'alabika bulungi ngali mu myaka 40 kati eri omuntu aliko obulungi alina museera asobola okugula omukazi ate ze wemusanga aba musiru nnyo oba teetaaga nakwagala anti aba alinko ekikyamu kyeva bagamba muno bw'osanga omusajja mugali mu 40 years nga talinayo yadde omwana oba nga talina mukazi oba nga tagendangako mu divorce waba waliwo ekikyamu totawananga kwagala oyo nze mba musanyufu nga ngamba kwanga njagala nnyo omusajja nga talinayo omwana newaba mwana wange nyinza omutuga myaka 4 Mustafa waba nga lwaki obutuga anti ensi dynamics z'ensi zibawo ezi bintu byo olina okukolako ekimu either okuzaala ennyo oba okukola ennyo ssente oba onoowangaala okuzaala ennyo oba kola nnyo ssente oba osuubira okuwangaala anti ensi bw'otuuka myaka 6 oba tokyakola
oba oli mu magoba ago. Yes, kati bano betusanga nga bakola abali mu nkaaga bakyagala. Anti abate yategeka. Kati obola nti gayo nti bibiri mu nsi olina omuntu obanga sente zikulemye okukola ate zaala nnyo. Lwaki mba nzaala nnyo ate? Anti investment y'omunaku. Investment y'omunaku kuzaala nnyo. Anti kati balaba oti Dolly olina emyaka 6. Yes. Toyina mizigo gy'abapangisa. Toyina baana. Christmas ogenda giri otya? Nfiyanze ka Mustafa. Ng'ani akuyambye. Yo obulamu ogenda bubeezaawo otya? Toyina mwana gw'osuubira kukubira ssimu. Toyina muzigo gw'osolooza kati osuubira kuwangaala otya? Kitegeeza obukadde Katonda tomusaba kuwangaala, musaba ofe mangu. Bw'oyogeddeko ekyokusaba Katonda obutawangaala, waliwo video gye nalaba last week. Omwana yagamba bannange nagambye jjajja wange ne mugamba bannange Mukama nnyambe mpangaalenga ggwe. In fact, I tap into your blessings. Ng'omukadde ali 103 years. Omukazi gwe n'amuddamu n'amugamba Mukama okumpangaaza okutuuka wano wambonereza. Yabadde mutuufu. Ndatabadde mutuufu. Anti ayinza okuba embeera gy'awangaaliramu mbi nnyo. Nga tafunye ku ssanyu. Nga Katonda naye amuwangaaza. Omanyi Katonda okufuula ekyokulabirako. Nga kyakulabirako kyaba takoze. Kyokka tusaba okuwangaala. Anti Katonda asobola okuwangaaza obeere kyakulabirako eri abantu. Kati osabanga nnyo Katonda n'ata kukuwa buwangaazi bwa kyakulabirako. Nga gwe basoma tulabe omusajja oli ataakola. Olaba omuzeeyi we abonaabona. Kati n'ofuuka example y'omuntu atakoze w'abeera. Kati obanga oli mwavu. Kati ebi olina okukolako kimwe oba osaba obuwangaazi. Tosabanga busabye obuwangaazi. Kola nnyo ssente oba zaala nnyo. Annange. Anti investment ennyangu kati ennyangu yangu yakuzaala. Ozaala okola investment zo. Wakiri mu bangi mujja kuvaamu omutegeefu ky'otegeeza. Kati kuba 10. Kati atayinza kugiramu awo. Kozi nga wamusabya nnyo. Wakiri wabeerayo omu afaayo. N'oyimirira ku oyo wakiri n'akubeezaawo n'owangaalira ku oyo. Because bwe mba nzirayo ewaka like nga bazirayo ekiro 7. Nesanga bakazi bakulu bali kugonja bocha gonja sawa 7 ez'ekiro. Yes. Omukazi alinga myaka 7 eno kapere no mukazi yandibadde ali waka. Kati abakazi nate abamu bambi abamu olusaba bannamwandu. Bannamwandu abana abataapakasa. Wako okufa tekukulinda nti oba opakasiza. Osezo ne wozifuna n'ozikyakala era ojja kufa. Okay. Kati oluusi babeera bannamwandu abana abataakola. Anti buli myaka waliwo tubeera Doni wobeera myaka gy'obeeramu. Nga tulina kyetukusuubiramu nnyo. Mugala tulina kyetukusuubiramu nnyo. Anti tosobola kuba biro 30 tukunanya lwaki tozimbye ennyumba. Nina kuzimba biro 30? No ngamba tosobola kuba ng'oli biro 30. Ntanka okukunenya lwaki tozimbye ennyumba. Yes. Omanyi kyetukunenyaawo buteerabirira. Ye omuntu tasobola kwegulira mpale. Kutegeera. Kati obuvunaanyizibwa bugenda butambulira okusinza ku myaka. Bw'oyiga tugaano nno kati oyo sajja mukulu abaana ennyumba emulemi. Tukunenya kusinziira ku myaka. Tukomayo okubeera n'abazzukulu mu nnyumba emu muzigo. Ate gye bali. Yes, gye bali ng'ate balina proud. Yes. Ng'alina abantu be bali ku muzigo. Kituufu. Kati obeerawo otya n'abantu we bali. Gyoyogeddeko kuwa planning. Tugezaako nnyo abantu bagambe ki kye balina okukola the right time. Ensi si yakweraga nti abavubuka mulimu n'abasanimuolaba nga byakola tebikyamusaanira. N'omulaba musajja mukulu simanyi agenze kukola bunyama noga bunyama ogenda butunda wa. Obunyama ogenda butunda wa ebina kulabika bulungi osanga gwe mulimu gwe. Anti alina ssente aliiko ndabika. Ssente okwekulabisa obulungi. N'okimanyi abasinga balina ssente tebeerabira. Anti alina budde. Ssente yokka emala okusangula buli kibi omuntu ky'alina. Kati okupika akanyama oba ogenda kakozesa ki ddala. Kubanga n'omukazi
n'omukazi gutwali katugende okapikira mukazi atugenda kuya ne wiki nga tovudde mu mitwalo 5 ogende mukyakkaanya akutendereza akanyama ensi Katonda ensi si yaba amaanyi olaba firimu Rambo ani yafudde firimu zonna Chuck Norris waliwo yafudde Chuck Norris nali mulaba kati omanyi firimu ezo ziraba buli mubanda yenna akulira ababanda abamutono nga tasobodde okuba n'oluyi then nagenda ne bakolaga mbu trainings awo abeera ne gana ag'obunyama ba bodyguard bano okay kija wekugirayo omanyi firimu ezo ziririyo yabasanya real life nga ngoze mu sci-fi kubanga dictionary egamba firimu okugatta ebifaananyi n'obijjamu story that's the definition of film kati firimu ezo abantu baza ate buli kyolaba mu firimu kibaayo kubanga luwe zimwe zebagamba based on a true story ate firimu abantu bebaziyiya joining buli kintu kyolaba nga oli akisasulira ebayo Katonda gwe yakiwa obwereere olaba nti oli agenze okusasulira kabina eriyo Katonda gwe yakawera obwereere olaba nti oli agenze okwongerako mazzi eriyo gwe bakwatako obukwasi n'atinyika bwereere n'abaddaage oli ng'anoonya hips ng'oli bazimwa za bwereere kutegeera anti abantu bonna bye bakola basinzira Katonda Katonda ye artist omanyi waliyo nenaku zino nalabya bawagala amanyi bafuna akazigo yes nebalabyewa bugoloobi so ogenda ne bagira amannyo wano okufunawo akazigo nabalabye bugoloobi ate nga jjuza bannange na business ziri e Kampala waliwo gwe nalabye bayirawo baani nga ye kyokka musajja ng'agenda mbu anoonya mimwa gya pinki mukatemu gya pinki ononyako ki gwe omusajja wali mu Kisenyi waliwo ashevinga olimba Mustafa ng'oli talina budde bweshevinga bw'ogamba waxing mutegeera waxinga wa wona private parts eno yona tugamba waxing wagamba shaving owonga agamba kwata razor blade oba nakwata shaver tamu ze zaawukana naye ekikolwa kyekimu nange oba sibe ki ndowooza loops ze batwala ze ez'enjawulo naye nga destination yemu sibe kiri we bali awo mbale waliwo kati sawa zino wajjudde abakazi abali embuto abanatera ozaala anti taba kugundi ku papi teyerengerayo so nagera ne bamuwakisinga eyo kati wajjudde amutoka kati abasajja ab'embuto ow'embuto lwaki tokwata mukazi ono ogamba anti n'omukazi nayinza okukwata manyi kweshevinga naye badde bizinesi ziri mu Kampala waliwo wali gwe nayiseeko jjo omukazi ng'enkwawo eringa yante ng'ejjuddewo eti nga kitegeeza aba tayagala tamanyi kweshevinga naye nze ndoza aba bukyafu anti obukyafu bubeera bukyafu Mustafa anti obukyafu bujja butya oli abantu Katonda gwe yatonda nga si mukyafu naye nga kirasi y'abantu bayagala ebamufuula omukyafu nga tebibaliyo baali ajjudde naye ng'abantu babeera nabo anti omukazi atuuka ekiseera n'ayagala abantu nga bali mu saako y'emu osoma omukazi ng'alina abaana 3 mu basajja ba taxi anti ono bw'amuvaako amuyisiza obubi ate afuna kondakita we yamukonsolinga emyezi egi nga n'olubuto kati ajja ono bw'amuyisa obubi aba alina kulumba te mukwano gwe wa taxi amunnyonnyole mukwano gwe bw'amuyisa teebereza kati ogenda okulaba omukazi ng'azadde abaana 3 mu bantu basaako emu awo tewaba future yadde naaka anti maama yaditamininga future y'omwana maama w'omwana maama yaditamininga future y'omwana era kyoyisizo zikole bulungi kisinze badi manyi omwana asima busimi n'agamba kati dadi gwe neegomba njaga kubeera nga dadi n'akula nga ayaga kubeera dadi kyali anti waliyo family nga teri muntu yali asuseko senior 4 okay nga gyali yegali kati gwe n'ogwa mu eyo yukiro oyagalamu akasente anti sente eno terina formula yasoma afuna n'atasoma afuna kakati gweobeere nenkapa tomanya nti oli ewaabwe teoli yali atudde senior 4 n'oli okwobonaabona n'abaana amala piso bino yayayuka noga naye yayayuka discuss from beyond
Waliwo oli kasooka n'omukazi omwala nga mwavu. Obanga bamufabira enjavu mbu n'ategeera mbu osobola okuyamba. Olina okuyamba buli omu wa family. Mami yakoze bw'ati, muganda wange yakoze bw'ati. Anti osobola okuwasa omukazi kumbe wasiza family. Yebali? Kika. Tebala nze si kika. Eba nange. Teweesemeza family z'abantu. Anti sina na mikwano. Era ng'osiba okyogera pizza we. Nze saala mikwano. Natuuka kati nati we natuuka namanya buli muntu ansemberera alina kyanjagalako. Abali genuine ndabika baakoma myaka nga 15 emabega. Abalina kyakunoonyaako. Jajja maaso gange. Alina kyanoonya. Nange mukalubiriza nnyo. Okay. Okufuka mukwano gwange. Otegedde. Saagala kintu kye bayita mikwano. Nze sifunyeemu. Sina ponti gye nali nguze mukwano gwange nnyongereddeko. Oyinza okuba TV mukwano gwe yatikugulira. Ati mwe mulina emikisa. Nanze muno kati kankube Mustafa. Abole mpozi wangamba bantu beeraguza. Bana abakayaya namukisa nze buli kimu kyegulidde. Teri muntu era ntopigiddeko sikitegeera. TV byonna buli kimu kye nnyo waka. Omusajja. Omusajja? Taliiwo. Omusajja waako muwe. Sina. Taliiyo. Alikola bwoti. Olaba ne mpulira bawala kabaga maze munange basasira rent. Teri musajja ali asasuddeko rent. Olowooza nina ekintu kyo kyannema otegeera. Lwaki tebampasi? Ngoma. Mustafa tombanyiira biki byombuuza. Nze simanyi. No, but Mustafa, let me tell you, waliwo omuntu alabirira muno. Olinga akeedi. Nekitegeeza ki? Olina okuba n'amazzi, abasajja babyagala nnyo. National water. Style byonna olina obbita okuba nabyo. Ne styles. Mustafa waliwo abantu ze ng'olabira ddala nga tuzinaba nga twali kye bakola. Naye nga babawa. Anti katuga obuzibu bwolina abasajja obalowoozaamu nagala bayina bati alina olwompegeero eri eyesuubuli emwanyize nga jjako ekampala lunalu oyinza okugwa mu oyo omusobozi w'emwanyi najja nakuba ssente najja nandeetera kuyagala omusajja kati alimwanyize kwayagala nga alinamu ssente alinamu erinnya ow'erinnya saagala twagala serebu nga lwaki njagala serebu anti mugamba mufune likes wenga nsambya n'enkulu n'emirembe naye Mustafa omanyi wali Kampala lwa balina obufumbo bwa views nga we baawukana nga views ezibagatta nga we baawukana buli omu kati ngolaba Black Sugar ne munne kati kirabika buli omu kati views agera kuba anoonya bibye kati mirembe n'ensambya buli omu ali bibye naye kati kwekyo okyogerako ki baida gwayogera ku mikwano awo oyogerera emikwano tugijje mu relationships kubanga oli bwe yanoba yagenda wa mukwano gwe sinomanya nti n'omuntu agenze wa mukwano gwe kusinga okugenda mu bantu b'otamanyi kati wali bali bagala agende wagende mu Airbnb agende wa muzadde we kye bali baagala anti nze wenda emmotoka tebagula naye olina nokuonya nti balina nnyumba kyegende ensi eno so oba toyagala ngule emmotoka ennene nga tesiina nnyumba anti ba talina kyegenda kukuyamba kati onobye ate ogonobedde wamula badde olina kunobera ku buzigo bwo wakiro olubigo baawe ekyanja kisaasi sakitegeza mikwano gino bannange mikwano anti kubanga neŋŋambo byonna kubanga nze ebintu byabwe osanga bannaddiŋŋana nze omanye ebintu byabaagalana anti naye baddiŋŋana ffe tetufunamu tugera kati fe media twagala nnyo nga baawukanye wali amawulire baide mwagala nnyo ebiyise oli mutuufu anti anti embwa weeruma omuntu tekikola amawulire naye omuntu aluma embwa ege mawulire olina gyanaga nti omuntu kyakoze embwa wali ebulaka misinde naye bagambamasimu ogamba nga alabye anaaterera agende bamukube kagoda akaliso biki atwagala nnyo ebyenjawulo ogasooka na relationship nogyeta mu media mwena ne mukola erinnya tebigenda kukola anti abantu abasinga munange media eno yafuna obuzibu abantu abasinga abagirimu balina phone humble background balina humble background wayi banaku nnyo
nnyo. So baleeta amaalo gaabwe Amaalo gonna anti oli abeera waawo. Naye Mustafa. Ewaabwe ennaku omanyi lwaki abantu bagejja? Mirembe? Yes. Kati nze ngejja kulya all the time. Like that's the truth, Ndali ate nga nina kuba mutono. Naye ndiya busnacks na baaki. Ekimu kubegejjesa omuntu. Omubiri gwe guyingiza mbye gutaakulirako. Wakulya ku lumondo otandise kulya pizza. Okitegeera? Kyekimu kubegejjesa. Era ojja katunulire Kampala. Yeah. Kasitafunamu kasente agejjirawo. Yegeeza wootera atandise ozikyusa ze yalyangamu. Kyekimu kubegejjesa abantu. Omubiri otandise okuguyingizaamu. Egutaakulirako wakulya mu nnaku. Kati tulina obuzibu abaana bali kuno ku internet. Balina humble background. Banaku nnyo ewaabwe. Balina humble background. True. Buli gwotunula ewaabwe awalinga kiraalo. Sikulimba. Naye najja wano n'avuma. Kyobalaba batandikira ku bitalina makulu. Batandikira ku mmotoka. Nga mu lujja waabwe teri nnyanga. Kati alabo bakyamaanyi bambi abaakoze. Okufuna emmotoka. I know, right? Batiktok okubalaba beba iconi beewaabwe. Family erabira kwabo naye nga ate wotujja gwe balabirako. Ekigugwawo n'ekigo. Bamwe baserebo abasinga. Ati mwe mbafuula baserebo. Nze manyize ngoberera nnyo abazungu. Baserebo abazungu waliroketinga. Agula buguzi nnyumba. Era abaserebo abasinga naba musambi wa mpira. Wakyusa kiraabu. Oba avudde mu Liverpool agenze mu Fulham. Basooka kugulayo ennyumba. Naye ate ne wamu baserebo apartment. Nti wakabi. Anti ka following. Bwe weewuuze peegi zaabwe oziraba. Anti osanga olinga video yapiningako esinga okulaba nga ate si ye. Nga yagijja ku muntu kati kwame ya Mustafa yali agipininga yo. Te peegi nno. Anti zibatumira bonna nga tekuli in fact tekuli na muli ya tiktokers. Cause tebasobola creatinga content. Yeah. Bomanyi osanga tiktoka nga abawabuwi mawulire. Bw'ojja followinga nnyo ba tiktokers b'e Kenya. Nti tebali ku mawulire gano nti kyekiguddewe alina content ogwakola buli nnaku. Era abantu tebasuubira ku page ye. Naye ezo page zaano ba tiktok tomanyi kyogenda kusangako nkya. Olaba alwana nnyo. Bw'abaako n'omuntu owakabi ayinza n'okuyombesa nga tomukutte video. Agamba nsonga ondanga niranye kamera ekwatirawo. We bagamba. Apostinga ate ye talina maanyi. Apostinge amaanyi agajje kw'oli. Agajje ku King Saha, agajje ku Andi. Batunuulire bonna peegi zaabwe. Zonna video ze bapinis. Tasobola gipininga ng'ali yekka. Alwo nkubirako omuntu ali ku internet alina videos yapininga ng'ali yekka. Kasuku. Oh yes. Kati era bimulaba ng'alinamu ekyenjawulo ali creative. Yes. Kasuku ali lovely. Kati ate bano abalasi batalina. Anti omusana tiktoka nga page ye video esingako okulaba nga ate si ye oba ng'alina n'omuntu omulala. Naye naddawo ne yeetenda amaanyi nti alina amaanyi. Nga video zonna eziri ku page ye zolabamu eziraba abantu. Tasobola kuba ng'ali yekka. Kati batogera kinnyonnyola ba tiktokers kye bakola. Ekyengoye ekyo. Obadde ogenda kinnyonnyola. Anti bagenda kati ne bajjayo engoye. Ne bapangisa. Najja n'akola video. Ate alina okuvuga engoye azikola ki? Azizeeyo. Ate yapangisiza emmotoka. N'emmotoka agipangisa. Abaana bali biringa obulamu nga buli desperate nnyo. Bannange. Najja nakolera mu different videos nga mmanyi ezo zigenda mumala omwezi. Kubanga nze edda nakolanga photoshoot just. Naye nga mmanyi nti ono ebifaananyi by'enfumo ngenda bipostinga for 2 or 3 months. Naye nga biba byange just nga tufuna awantu ne tugenda gardens biki era ng'olaba open space. Naye ne bangamba negamba bwapi era akwata Airbnb. Nagala nakolayo video nakolayo biki kubanga okusulayo. Anti Uganda temuli ba stars. Obulamu. Kyobola buli ajja kugamba peegi yange ennene tagamba nti ye munene. Nina erinnya. Nina erinnya. Nina page. Alina basasire ffe abatamutale peegi ezitali zaffe.
Andi wano osanga TikTok nga mutaka ku page na tuli agenda mulaba. Naye kenyini ng'okumulaba ate alina kusanga muyimbi namwekukutirizaako. Tobola bagamba. Anti page ezo zirina obuzibu ddooini. Oba internet omwana bato gisomesa otya abantu. Era bane kasuka kayegera deep better to osanga omuntu ng'alina follower million etya. Naye ng'akola video omwezi nga tabiddwa abantu 5,000. Mini waliwo ekizibu. Naye ng'alina following ya million etya. Naye ng'amalako omwezi nga talina video erabiddwa 5,000. Mini wabeerawo ekizibu. Kati abamu gundi ezo following teziri organic. Yeah. Hey, bakayinga. Kule yangamana ku muri obolusi bizola ba ku YouTube for example. Mboli apostinga teziba zize. Andi kati gwe weewuni. Kuba teri TikTok anaso kuga anti nze ndi munene. Aganze nyina page ya. Page yoshokera ne batwala n'encha. Bana eziba zihakinga bana. Kati na munsi okwe branding anga. Tokola baba zungu. Obulango tebabuwa page babuwa brand. Babuwa yeah. Kati fare wane waffe. Muwa page. Muwa page. Yeah. Umayindi wale abantu abafollowing nga bafana okufa. Abanaje ine simu ya nobayo. Abamu kampala muri mudda yali nyadda. Buya nobayo. Ali abantu abafollowing nga bafa kadoli. Nano bane simu ekituufu wala abafollowing nga bafa. Nga gwe tomanyi. Ati gokanya following. Yeah. Kengani wano sanga TikTok nga ina following ya million. Nenga mwezi mwana ina video labibya mitwala ameka. Yeah. Ene million ebe eri dawo. Oli mutuufu. Abantu badde kasensera abafollowing. Data yagana naddayo. Ng'osobola okufuna ekizibu ng'abakufollowing be bafa. Yeah. Nga gundi kumpi ifiriko neyo. Bonna tebaliiwo. Ha? Kale tali kwa ndo wali TikTok agenda kusana gandi ndi w'amaanyi. Buli mwe ganyina page. Ina page. True. Nenga talina security ku page. Yeah. Bali abasinga be bagamba nze na yani ze batu muloko. Na following ennene. Anti basoma. So ni bati. Nenga kyamaze batu following iyo following byateekako. Ne batambula ne ba bodyguard. Abantu waliwo kati omwana page ejo so okulabako ekyo kyana ekyo Good Life Ed. Ati so scrolling page yakyo. Mwana waliwo n'omwana omulala lwakwazi simanyi wa mukazi oba musajja. Naye naye ali creative in his own way. Simanyi oba mukazi ono waliwo omwana gwaita mmoja. Moda music. Simanyi oba mukazi oba musajja up to now. Nange simanyi. Nzaida simanyi oba mukazi oba musajja. Naye ali creative. Yeah. Very. Wakawe gwakola ali unique nnyo. Yes. Akola bibye ate bitambula. Katambula tobabukire nnyo ekiguddewo ennyo. Akolya mu budde bwe ate kyakola abantu kitambula. Yeah. Kati wano anti page z'abantu osanga Kamili osanga ani nagandi nze ndi sitanyina page. Naye nga abantu bafollowinga biri bya saapu ne bafollowinga ye. Mustafa bino dobi Lutaro waliwo bawakalabye nga bagamba mbu. Yasomye enamba ye. Naye kati lwaki bamunenya abantu lwaki baloza mbu kati mbwaweddemu mbwedda mbuyabe mbwedda yagendanga ku stage nga alina komandi. Anti nze nyina mukwano gwange yamukubiranga drive bamuyita Katamba. Yayinanga Black Boys Disco Sawa. Nga ye n'ebyokuba endongo yabivaako. Yadda ku drive za Lutaro nga because yes alina amasanyalaze naddala abakazi bamwagala. Egaliwa. No azinto. Achayina erinnya Mustafa nyimba to. Balijjako bali mubatiza. Obadde ali mujjeko. Naye maanyi kata kyayina. Wadde agalabe kasiye Lutaro. Erinnya ligenda muvaako Lutaro. Kitegeera Lutaro. Okay, kati lwaki abantu bali mujjajinga okugenda wali namba ye booking. Anti Kamili yagamba nti gakubuguma gamubuguma kati. Gamubuguma. Kati okiba kitegeeza mbu yaggwamu. Ati omuyimbi ankubule omuyimbi yenna aba bw'ati. Omuyimbi akola ennyimba. Naye music ne business yonna endala wabeerayo ebigipushinga. Ati bwe mu Uganda oba ng'oli muyimbi nga toli ku side y'abantu abanyigirizibwa. Still have a long way. Ati Lutaro baana bedda kibamugamba nti wagamba gwe ebya politics tobikola si? Tobigenda. Kati owudde bye tugamba nino embeera mbi. Yagenda nti bannaye mumbuukingeko.
Alaika akoya amaluma. Ati asobola kubanga alina emmere yagirima naye nga talina nva. Naye Mustafa. Mbese emyaka era nga sisaba Lutaro ku nnyonyi. Emyaka emeka? Mpozi agendera ku gundi ku kite. Mbese emyaka nge. Mustafa. Ati olabe Dubai wakulema okuyimba omanyi odibye. Babi yankwasiza ekisa nagambye mama. Sajja wati. Oyina bubeezi kisa. Akabye namu. No, saakabye ati namu. Ati wandi muyambe manyi okusasira obuyambe okusinga okusasira okundi. Because manyi Lutaro kyakola mu Luganda bakiyita yeetembeeya. Tebakosa teyasembayo yagwa esembayo beyadira esembayo sijjukira. Nze sena nakoma kukola concert. Swanse yabanga mu January. Waloje yatwa waba yaji counseling ajala yagenda okuteeka is it Serena sibijjukira. Na counseling nagamba agenda kujja. Anadda ddi ate? Anti gwe tekumanya. Kasi otandika okwetembeeya omuyimbi nga kwali. Buli kitundu abaako ne buloka. Buli kitundu abeerako ne buloka. Kati embali waliwo waga nti oba oyagala okulaba kamiri gundi bw'okola. Gundi bw'okubira. Kasi awo bakugyamu amaanyi. Oba bagenda kukwabulako. Omuyimbi nga kwali. Masaka abaayo ne buloka we. Akwata emirimu. Ntegeera. Eriya n'abaayo. Kati ono ali mu kwetembeeya. Namuneno Katonda akufamire nako bantu. Bambi namba yange munkubireko. Nense ne sokuhambolinga. Bambi bamuyuzayiza ngamba nedda bannange. Era buli move gyokola ku internet. Malagika lichibeti. Atumanyi internet yerabira. Asobola kuba nga okola ekintu bago noyogera ekintu ga wabiba nako ne bakikuleetera. Ati amabanjo tutenda okubusiri. Ngira bagamba a few moments. Era nga ayogedde kino n'omutunya n'oga ba. Sibitegera oli akola akanaga kana ku Mustafa kakoze kakatereke. Ne munange febe nze kwati kufa tukirabye mu kintu useko. Ati nze ndi calculative nnyo. Buli move gye ntekinga. Oboyo oboba zizza. Ati ensingi manyi. Wali abasinika amannyo nga tebaseka. Ng'asekera kungulu. Ya. Okwita kusinika amannyo. Kusinika kale ng'asinika amannyo. Kati gwe ensobi gy'oyinza okukola mu bulamu bwo. Butawula muntu asinika n'aseka. Kituufu. Eyo kasita okola ensobi mu bulamu bwo eba egenda kukosinga obulamu bwo bwonna. Okumanya omuntu asinika n'aseka. Kati nze kitegeera atya. Waliwo n'oli asinika amannyo n'akabano kaaba naye nga taseka tegateekebwa ku mutima. Kaaba nagwo mulimu oba basasula n'obasasula. Bwempulira. Omufugu atamanyi linnya. I know. Naye nga bamwaddeyo akasimu. Naye nga amaziga agaliko. Yes, nga bamusabyeko kasente. Ati ne bano bagundi. Bani? Ne bano bennyini bano ababira ku YouTube. Wali abeesigala obu ne bakaaba. Nawe olimba. Sikulimba. Bino byampulira mbuna abamu ng'okwagala views bayiya story. Ulimba. Banenze byannema. Anti ono mulongo wabiri owa ku leediyo akaaba nga n'oyafunye ekizibu tannakaaba. Olimba. Ate ye pulezenta n'akaaba. Anti kati yensawo tutuuse. Wow. Oyina okola buli kimu okumekika sure nti nno. Musajja wange Lutaro nga yeetembeeya. Naye kituufu kyokala wadde ogambye zibabi yangu naye nagambye bannaye nze nabadde okwasisi nagambye but I mean buli omu yeetunda like what I'm saying you have to sell yourself. So bwe ngenda wali kubanga nkimanyi abantu bali ku TikTok ne bagamba guys nze Doreen nina concert yange oba yagala kasome ennamba ye oba kamiri. Sibalabangako nga bagisoma ku anti olwo gaba gakubugumye ogasotandika okwetembeeya kati agenda kuzaako ekintu ekyo agenda pangisa drone zino ezikuba drive yeetuuliremu abagambye nti yenze yennyini owammwe mundabiranga ddala anti kati wetulaga anti ensi egenda bahambulinga bonna abo ebituga bikaayi ati awo kati TikTok yagimaze kati agenda pangisa drone agende abagambye bannange omanyi okuvuga nga okwata okwata ku Masaka utasanga kubbana ya Lutaro nga bamutimbi. Wow. Naye kati wakyaliwo bamutimbi anti agenda tuuka ekiseera nga yeeyimbira. Abayimbi bangi bwe balaga ng'asigadde kuyimbira mu kaboozi. Kati we tulaga ate olina kyewagamba abantu batereka. Anti gwe kati eno ensogi basirika ne batereka.
abantu bali desperate. Yeah, very. Ulibanga desperate. At the expense of okubonabona kwabwe ko kutereka. Harumaidi enseno we yatuse kati abantu bagala onyige nabo okuwa kawa nawo kabe wachi akaba bose kabaka bajose kachi yengo kadi yenga tojuma wefule akaba bakozechi music industry wetuli kati ne watu yagitwagira choka you pretend business yetambule naye the moment wochuka muze sibiriko anti agenda kukiwulira live nabadde abantu aga nganeka ko namusinga abantu olimba nawe Mustafa anti abantu bali desperate wala abantu 5 50 anti abantu bali weba agade kukuba bukubi David Muchalo let's kwa attracting 50 people so kola live ngabantu babuli ebintu byamagezi akono nakola live nga aboye muleba babasaba sene nga ina abantu bita ebadde bayi Mustafa ezo wetu kyesitegera wenga mbabana nokola show bana nga mwogedde sense nga it's normally katugame developmental banange ya farming mukolebwe muti ne Mustafa show ne kutulira zibagenda bikozesa byo banyonyola Mustafa borrowing amagezi we learn every day owiza no gabe Mustafa yatuginga Africa kodio kano katuwulirize naye mwende eto omuntu atenga twogera byala okay ekintu kye kyane motegera anti amagezi abantu bamagezi go wagagudde mu group y'abachi anti TikTok eyo kyovola bane internet ekuvuza no posting yagala bane ababiraba or regulating kyovola yo TikTok tekwetera byo tayagala okujja ngo oli musiru nnyo algorithm mobera ngo olaba bayombe kweno kwanga eva olaba abayomba era nze ne unyo omuntu agamba li TikTok yandetedde byesagala kirabika wakirabye oba no kitachingako TikTok osiba n'omuntu noba toyina namba yenkero teko mulaba nanga so lwachi the moment wosiba n'omuntu leero nga omulina business ye mutambuza yenkero geno kusulinga ye algorithm bananga obwongo buno wayi akati ali abazungu awe batutadde I know yakuleta byo tayagala nze kati ne unyala amaya abantu basimu no gamambo TikTok kubera kaba wemula ate abana bagiraba omwana agenda kujja wa TikTok baida bashi aputoji mujjako no wogire kamu TikTok leka ngo search nze nti njagala by'abana no simu no gikwasa omwana nesigala ngemletera by'abana ye nesigala nge story nga amayi twajira abantu bannawomerwe mbona bali ku app bana abantu bajajira ate bayiga postinga bayiga kunyika ka plus aka postinga ku TikTok ako wino tulota ne Mustafa nokamba no for example wino tulota ne Mbuze Imagala nokamba anti gwe Mbuze Imagala report ya tudenani ana chenga balaga anti we walanganya abantu abayiwa amagezi omayende liyo amagezi gano mayimazi wo muto ko muzibu nze nabifana no kwate kuli magezi go kusigala mulamba kado imende liyo mugwa amagezi ngate tagayina kituufu ninga tamanyi takola nga yebo awira agala kutesa mbagamba nnyo tigundi okumendinga tekuli kompalusale baida nego mbagamba nti mbaga no bagamba bwembanga sikusanyusa don't comment but options nyingi njo sagala kitibwa cho sagala I admire you no don't admire me and I admiring but you should respect yourself kakati it's man that is what they call a brand how can you sit with son you people kati wantula neko jakabaya sinza abayogedi yabayogera ne waba go auntie but then in my head I'm like babuli aba na binsobera nense kakati longa inengeje bamwagala exactly anyange nabagamba bwendeta Mustafa nga gocha kukolera bambi nonya awalala bwendeta kabaya ngo kabaya simwagala nonya omulala bwendeta business talk abantu nabagendo jiraba kwesigala abantu muchaze muko yagamba naye abeko kyagambe alaye watagoye mayoni naganalunga kada abantu batawa ati no Uganda osanga omugumba ngakunyonyola engula y'obusuuka eno Uganda nzibu nnyo yetaga kuregulating do ino solo sango omuntu nawe amagezi kana kintu kyawaka amagezi takimanyi yaddo kisembererako
naye nga ali biza wa makezi ate no Uganda ambyo sa muntu watasima ko yadde omusingi gw'ekyoto nga awaka ennyumba ya kalina yes so amulema abadisago matono ebisibi ebiriko ye adiro nga funda ezentebe nugamba nze toyini obulamu bwasiwa magezi ku muntu alanga ekintu amaze okukikola ne idea giterekera abayimbi bampeereza ennyimba zaabwe nagamba mbu luno lutya naye ng'olimba lagamba owulira alufulumiza kutegedde kati nga tolina nagenza kyusa naye ng'ekiyimba kyagamba owuliremu yasadde dda ku internet mperedde bwereere mpita mu studio nga tukya mastering nga tulabe kutegeera okuwa abantu magezi anyway mpozi ozze n'oŋŋamba nti oyagala nkola ki nkuwa amagezi anze doni so akontrolinga bulamu that's your life live your life wakiri nkuwa amagezi nze eva nteekako disclaimer wa amagezi naye nenkugamba mukwano kola ekikusanyusa in your head obulamu bwaye abantu mbagamba dealing nange nga bwendi tebankola ka adjustments nze I can't adjust because of you kulagana nange nga bwendi oba tosobodde naye omulala ajja mu kalibayo ali mutuufu nakulaga ogamba Shalom bino byeyegerebya nga wamuwabu alwa mbuye ennyumba yiye ennyumba yagamba mpeza tagiteka mukazi si ya mukazi yiye andi Shalom musiru se musiru ye bwakiraba muno mugundi muno mukyaddondo sobola okwakwata ekyokutaano mubagwago Shalom obuse Shalom mukwano gwange nawe mukwano gwo ati muno munansana nga Shalom ayinza okuba alina ekifo kyakwata mu basiru anti asobola kumakya naggamba mwajeereni wange mufiirako simuta namuwaana nga tulaba nawaiteekiraga ntibuule omukazi namukoowa Mustafa nze ndabye olukira nanoba neba ne Shalom ayagala onnoba oba yalekerawo okunoba bwatyo kugambye mu basiru omu ku bantu abasinga obusiru mu Africa oyo anti bw'oba nkugamba leero mukazi wange waatali siriiwo nogamba nti mpulira mukwano gwange nawana beautiful way abantu ogomulaba omusiru mukwano gwange nnyo anti ze namumanyiira so tomukayanya anti era yajja akuwanira omuntu enkera n'amukuvumira nogamba nti era gwe omuntu mmwe ate wikajja namuwaanira kali nze obulamu namumanyirira awo kati ayina onagamba kati ekyenyumba lwaki akyogeddeko bwate mukazi wataba ndooza abeerawo n'agamba anti obeera ne Shalom era abakazi bafumba kati omuntu ng'ofumba wa Shalom nga wetaaga awaadi ayino oyo kubanga anoba bane Shalom kasobola alekerawo okunoba anti wakwegalira afumbira ku bambi tonoba era majedeni yanamufunayo ekirabo afumbye anti utabeereka naye oyo Shalom era njagala munoonya omwezi ogujja nnyumisa lwaki anoba bwatyo Shalom basajja abanoba si bangu nno nabo mukazi woyo yeetaaga awaadi anti eriyo abasajja batabeereka nabo mu nsi bainawe nga bo si bangu waliyo namwe abakazi waliwo omukazi gw'otunuulira munno naba embeera ze noga ayina omusajja omukazi onebawe musajja nga naawe olaba olina byokola naye nga yakusukkako kati oyinza okwenda ng'ate oli ayenda kuba n'olunaku anti mukwano wawe yanyumiza agenda ku malaaya agenda okusanga nga paketi ya kondomu erituuse emakkati naye nga ziri ssaawa nga 7 ogw'ekiro naga nti webunakeerera naga nti obusajja tebwasitoka yesunga nnyo yatya nga 7 yagamba omuwala wono wojja yayingira mu lumu y'amalaaya nga paketi eri wakati nakanga kondomu eziwedde okukozesa paketi etuuse emakkati wakati ono obusajja tebwasituka naye nga ssaawa ziri 7 8 ogw'ekiro naga nti wakyawula essaawa nga 4 buki
Yatya. Ndoza kwa agenda kusereza. Yatya. Ati abakazi awo tebalina obuzibu. Naawe kyo kimanyi? Tebalina buzibu. Wote mwina obuzibu. Ekyachi ekyokugaba. Usi buli omu. Nagamba nze mwaka plus. Nga ki? Wenasoka kumatiza. Ati abantu. Esanyo. Nengamba ye Mustafa no bajja Mustafa. Bambi. Ati abantu balimba. No. Nze munango mbasi mfunye empathy sisobola. Wena kutoka kunkwasa kisa nga ndaba byonkwedde bingi nyenyenyenye nga babe Mustafa abonye. Andi watuuse okwewasa. Batuwolaga. Ati awo tebakyaliwo abasajja. Basajja kati bakuba entambula. Naye banange tulabeera abasajja b'ennaku zino tebakyegayirira mufaaki. Ati kati ogenda okubalamu business wise kibaleemu bwoti. Bweyagala emitwalo 5 bakakusindikira busindikire. Ate nga ganyinza okwebaka omusajja awalige bakakuba kazi nga 5. Ezo mitwalo 5. Ati nga ndalango wala business ogenda na kiriwa. Banna. Ate nga byonna byoyina. Si gwo bina wekka. Abala babina. Wanga ngakubere gwe nayo kyo tunda kyanjawulo. Yanjawulo nawe Mustafa. Ki? Ati gwe mpazi matiza nnyo. Gwe Katonda yakutonda wekka mu nsi. Oli customized. Oli ngazi ne mmoka za lonzo iso gimanyi. Njimanyi. Ati yoteina store. Omala ko dalinga ne wala bagikola. Yeah. Kati yegwe. Banange. Yegwe lonzo iso. I feel like I'm a unique person. The unique. Ati abasajja bagenda okuyitira kawo mu unique n'ensi yo. Netokasanga ne wasizanga bigala. Yes. Ati abantu bagambi twanege doli nnonya. Lutaro nga yasomye ennamba yo. Deka bwena tandika nzira bano oyagala bagagga. Mugagga nga tolina mukazi oli mwanvu ng'olina ssente ng'ozigaba anti wakinjigiriza tolina yaga abasajja balina ssente naye olaba balina ssente nga tebazigaba so njagala alina ssente ng'azigaba ate njagala alina ssente ng'era agaba ezitegerekeka si kuntooleraku obutono nze wendi kumugaba mu magezi gange njagga muwa oyagala musiru n'okumwongerezaako ku ideas ze ebyo byagaba anti sente zino zaalina ennyingi goba waziyiya bino ebyo n'omwongerezaako ne mu ideas asigaze omanyi waliwo omuntu ayinza okujja mu bulamu bwo ate kati ssente ne zigenda bugenzi nze kati mbandiwo okumekigaswatino yes so I come with my blessings on the table so bino bye bagamba what do you bring on the table your table ngenda kugamba I come with my blessings I come with my prayers byosaba birabwako ate emikisa tegirabwako kati okonvinsinga omuntu nti weegiri wewali obuki obuzibu ogwe byosaba ebya ssente birabwako yes ate gwe omikisa n'essusu simugaba omusajja kati omusuubiza mikisa olwo kyaki esigaze ekibu mapasita nti gajjeeko emirimu anti kati emikisa gw'ogigaba si ku buli omu kwoyo abazze nga alina ssente wentandikira ogenda kwesumbwa mpozi kyolina okukola ebyokwagala biveeko ate nkola etya kola ssente kola entya wewasiza akalenziko kale kakamanyire umanyira dinako ngafuna ssente nenziteeka mu musajja nankuba mu nnyumba eyange nakupolisi ne mugenda kazi bakapoyanga mena okungamba mbuno ovuka bwe butyo bwewe wasiza omuvubuka emmere ku mmere gyenfumbye negyengize nanomwebaza ssente ezange nemmere gyenguze nga yewe bwetubala okubwaki ebintu abijjaawo ku meza natwala n'abyoza n'okwebako n'omwegayiriramu ayinza okujja atali mu muudi naye banaye tujogeddwa awo tulaga nga mwegayirira kyokka nga ali mu nnyumba yange nga nza muteekamu ne ssente bulungi nyoekisa gw'obula
God forbid. God forbid. Oh, anti ngolaga. Mukola nnyo sente zo zoyagala. Ofuninga kashawa ko ngako. Okaweka mateka ne okukulizo. So ofuna omuntu gwe nyambaza pampa. Bw'osobola okutegeerera omuwene ku mikisa. Kuba jjo olabika gikutiiriika. Ntidde. Ekintu kyonna ky'olina. Olina by'olina ky'osusa ku mmeeza mikisa. Egitalabika. Ne ideas zange amagezi. Ne ku ideas okumanya abantu basasulira amagezi agabamu. So sija ne ideas zange. Oli consultant kati. Netu planning. Think that's what you have to do. Kati mikisa ojwa boyagala bokka. Yes. Abagenda okujja mu bulamu bwange njikuwa. I don't be selfish. When namukisa. Ati Mustafa. Ne Mustafa chali ola basajja bagaba nga tena kyakusabye. You know that, right? Nagwira ne motoka nga tena kyakusabye. Ne wokyalira ensiko. Mustafa. Nakugabira n'ennyumba nga tena kyakusabye. Sinye. Agenda kunywa mu mata. No. Ana mutu akwagala bwagasa kama byodori na nsanyusa. Akutegeka okula akutema ennyama. Mustafa katoshanko omuntu no nakusanyusa n'ogabane n'agamba Mustafa. Sakirira addukana. Mustafa. Chogama waberawo strings attached katori. Chogama. Ndio sinamo nanga obwagwa sinabuto kwako. Basima busimi. Ngaki kyensimi oli. Muntu characters akusanyusiza. Ngenda zitunda wa. Like Mustafa. Anti omukazi yenna. Mustafa chova tuka twena sente. Anti mukama bakuwa sente wani badde oduula. Anti omukazi yenna. Ebe nabyo nyo katemba yenna gwokola. Amaliriza kitanda kye kiramula. Yeah. Ngambe tususu yazibye. Anyiga gena nyiga. Anti ogenda okola ku kala zentuufu. Babiro n'omugamba nti ndi mu monthly periods. Bamba nyiga. Alabanga omukozi ennyo service delays. Anti nti ababuli lunaku nga bamanya kali abakozi ayingira ku mboko lunaku. Ngoli akwata mboko namukuba. Wano anti we ngamba. Olimba. Simanyi oli musiru. Ye buli lunaku. Bavumye. Nga buli kanaku. Nga mamba. Amanyira alengera omusajja zomala okunaba nga yeesalirawo engwa. Naye mukaba baddaye. Ama byawo fumbo bugira bugenda wala. Abakazi awe baagala. Abakazi baagala nnyo be bakako. Almost done. Ngoseka. Nga tumaliza Mustafa enemboozi yesembayo just 5 minutes enemboozi y'omusajja ono bambi omulambo gwabadde balwanira badde ngenda kubuza wandika ekiramu bagambe lwaki basajja mmwe kati Mustafa oyo ogamba ogenda kutuuka mumugagga bambi ate musaasira angenda musaasira yafudde n'abaana tokolanga ekyo nga kira gye kikyusa Mustafa n'okuba nga kusonda ssente ng'olaba zogenda okwata ezigenda kukyusa maama nti zireke zesigalize kati okusasi bwe tugenda kuzza mufu kati omusajja oyo abadde alina abakazi bana badde bana kati ono enjawulo weeri nti ono naalongo alina abalongo yeyingidde mu kibalo bw'omanyi omukazi okuwangaala emyaka abiri ng'omanyi gw'olina omusika kumbe kati omusika yakyuse nadderi kati automatically oli kiba kimuelevatinga najja akakiiko akafuzi nga kkiriza gaana olina okwogera naye kubanga yalina omusika tugenda okulwa kijagenayo basala nga 26 kooti kooti weegira kubanga omukazi yabadde akkiriza oba omukazi kisimanyi oba namba ki ate neyeefuula anti oli bali abakazi abalala bali kusaidia ya maama w'omufu abalala bali ku ono ali eka ate wali asobola okukatanajawe osaasirani tewali wangamerekera okusa saasira omwana ali mu ddwaliro ali ku operation yavuddemu eriiso ali mu millions alina okukwata millions nga 3 ndowooza operation esooka I had it was approaching 90 million plus esooka yawedde successful. Is that bad?
ati bali kuyakubira story enjirike eyo ngenda jukwa mbujjuvu wiki ejja bana njagala ojimpe njikuwe mu anti oyina emikisa ngenda kutusa Mustafa ngenda kutusa erinnya ku record ni mukisa kujja kaya nasasa yes twambuza za Mustafa wandika will wasobaga kuandika will katolaba abakuleka wendagano right that's will will endagano ekiramu ati bimbuza ekiramu okimanyi abantu bado this saga omuteri mugagga afanye wata wawo saga niwo baliwo ekiramu anti asobola kulama byonna era alamako bino ebisobose musika biki ati ekiramu kyekiyamba omuntu atali wa amaanyi naye nga abadde w'amaanyi kuwona afudde gwe kiyamba naye waliwo olera balina position zaabwe nga bo tebetaaga kiramu ekikola kite ekiramu kyebisiina waliwo omuntu abeera mu bulamu bw'omuntu n'afiringa nti wanafuta bajja mu tweet nga iwe abadde akola ki bajja mu nga kyabadde amwagaliza kyekikozesa ekiramu naye abantu abamu wali amu kati oli alina abaana teetaaga kiramu era bajja naye kati waliwo abaana abo nga oluusi tali waka naye nga tona afudde yandeetaaze omwana naye atwitingulweabaana naye olira wali abantu abamentininga dda positioni zaabwe mulamu bw'abantu nga yo oba waali oba taliyo kingmaker hello ojja kumpa story nayanziza ngirinze sibula nno abantu bannange obagambe nti onoonya lwaki mwagala nnyo ove ku luggi ekintu ekyo kinemye okutegeera tandika kwetalo beera serious salo mumuleke abaddeyo mu kateni agenda okola nga kimulya ng'emmere ayeka agifuna tafuna nva manya ina manager say alina okukola omulimu ogwo gw'okugamba manager agenda kuyitaani agende wa Lutaro gwe kyomanya gundi zonna azigezezzaako zikoze olaba yejjidde omanya gamubugumye musajja wali envi nabe zimukuseeko Lutaro muleke Lutaro wange mwagala Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.